Jingagamba, please Adija, I'm requesting for your help. Chimanyi ndoza ndi ku platform ate ndoza like andaba ne David International. Message gamba, I paid my money to David International because he told me he has a job and I paid him commission of 600. 600 jemitwalo nkage jawano. We are two people. He stole both of us. We gave him 600. Kitegeeza omu yamusabe emitwalo 3 n'omulala namusabe emitwalo 3. Kati bw'abeera nga yasaba bano ate tetumanyi balala bameka basabye wabula tugenda kubeera nabo tubalaba mu maaso awo. Omwana ono saamuzeemu nakutte screenshot eno nga bw'ogiraba gisembeze Umaru bagirabe bulungi. Simanyi oba banagiraba ate ngenda kubeera nnyongero gibateerako. Nakutte screenshot eno nga bw'ogiraba nengikwata nengisindikira omwana omulenzi David International nenjimuweereza nemuterako ne ka voice note akamugamba nti muganda wange bwoba oli brand ng'olina emizannyo gy'ozannya kyekiseera ate obeere ng'okola ki ng'ogikomya, otherwise yeno message gye nakoze eki gye nafunye. So kati obubaka obwavudde okuva ewa David International yagambye n'agamba munnaye Adija nali ndi awo ngenda okulaba omwana ku TikTok azze live. Ngenda mu kabox kakyali wange nga mugamba munnange bw'oba olina emizannyo gy'ozannya kyekiseera obeere ng'ogijjawo kuba bw'obeera ozimbye brand kibeera kirungi n'okola ki nobeera ng'oli straight. Dubai tukimanyi buli omu yeeyiiya, abantu bangi mweyiiya, omuntu otunda ebitengotengo omulala atunda simanya busweeties simanya biki mutunze obuwuzi obw'enjawulo omuleese ebintu by'abasawo e Uganda Dubai byonna kuba kweyiiya whereby it is okay. Naye tozanyira mu ssente za muntu. If you want money, deliver a service. Oshegeera omuntu omujjeko ssente oyagala kumufunira mulimu bwe guba teguliiwo otwala zaaki. Mugamba ky'abalungi bange, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo okubeera nga musiiba olunaku olwaleero stories nina mpitirivu nnyo. Abantu abali e Dubai engeri gye kiri nti nno mbatuusako amawulire agali e Dubai ate olunaku olwaleero ebiri e Dubai nabyo byennyamiza. So kati beerako mbeera ate nga nkutwalamu mu mboozi y'omwana mulenzi ono eyafeze munne ssente ez'omulimu. Tumuleese buterevu waneno ku HK Media ate nga ali mu kunoonyezebwa bubi nnyo. Nabadde ndi awo ekiro ku Facebook ng'omuwala nsindikira message ndwa okebera gundi inbox yange ya Facebook naye oba leero kyabadde ki ngenda okulaba nga ka message kano kazze nga kagamba nti Adija David International namuwa ssente zange anoonyeza omulimu nti ate ne brother wange naye namuwa ssente anoonyeza omulimu. Tugamba David International wa TikTok mwena ababadde batamumanyi. Ne brother wange naye namuwa ssente anoonyeza omulimu ne tuzimusindikira ate kati tumukubira amasimu agajjeko yatublokinze ku WhatsApp kwegamba emboozi mpanvu nnyo naye tugenda kubeera nga tugikwata mpola okuviira ddala gyetandikira. David International tumufunye, omuwala kwali nnyo, omwami ono omubbi naye akyanoonyezebwa. So kati nga sinaba kubeera nga nkutwalamuko mu show amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omutuwo ali ku kyeyo. Naye nze nnyo mwena bambi mwena abandabira ku Facebook abandabira ku TikTok. Ku TikTok kati ffe trending HK Media you know. Mwena abandabira ku Instagram, mwena abandabira ku Twitter, mwena abandabira ku YouTube channel yange nti thank you so much. Ate woba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show. Woba oli ku Facebook, ku Instagram oba ku Twitter oba ku TikTok beera nga tufollowingako ate naffe tubeere bakyamufu nnyo. Naye nga ate sinaba kubeera nga nkubirawo show nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels webali nnyo okubeera nga batu empoweringa show ebeere nga ekunyumira mu ngeri gy'oginyumiramu. Wano e Uganda webali awo ku Uganda House ku Kampala Road, e Dubai gye bali awo ku Banias opposite ekizimbe bakita Dera Tower room 202. Banaye nkiddamu mwena abanzisa message za Speed office eriwa DJ office eri ku Banias Metro Station awo opposite ekizimbe kiyitibwa Dera Tower room 202. Ogende ate babenga bakuwa discount ku visa, bakuwa discount ku ticket. Gwe kama bugambi nti Adija ye password obeere ng'ofunirawo wali eri discount bulambalamba ate nga ne mu Abu Dhabi webali nnyo we Rwanda wawe tutali tuli buli wendi nkufuna okitegeera poza ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy webali nnyo okubeera nga batu empoweringa show oyongera okubeera nga ate ogirabamu omuliro. Bano bayigiriza abaana obwa barista baku training bazadde buleeta abaana bammwe babeere nga bakola ki nga basoma obwa barista. Mulimu gwa barista ennaku zino gwa bbeeyi, omwana okugenda e Dubai okubeera barista abeera mugagga nnyo so tosubira mwana wo mu kisa
kubeera nti naataakola ki asoma obwa barista. Okay, so kati tutandikiddewa message yino ngenda kubeera ngibateerako eyampeerezebwa olunaku olw'eggulo. Omwana omuwala like ndooza yagisindika dda naye engeri gye sikebera message saakola ki saagirabirawo. So kati njagala tubeere nga tubiyitamu ensonga zino tubitebyetebye ate tulabe twagala kweliminatinga bascammers ababba abaana nga bagamba nti no balina emirimu ate nga tebagirina. Omwana mugyeko sente nyingi naye omufunira omulimu banange sente z'abazadde tezirabika. Abaana bali alooni okugenda e Dubai. Abaana bakola ebintu bingi nnyo okufuna sente bambi ezibatwala e Dubai. So gwe bw'obeera obbye sente z'omuntu mukwano oba otukoze bubi nnyo. So mu kisiibo kino yeno ye story. Omwana bamuyita Nabunje Bet eyansindikidde message ng'agamba please Adija, I'm requesting for your help. Akimanyi ndoza ndi ku platform ate ndoza like andaba ne David International. Message egamba I paid my money to David International because he told me he has a job and I paid him commission of 600 jemitwalo nkage ejawano. We are two people. He stole both of us. We gave him 600. Kitegeeza omu yamusaba emitwalo 3 n'omulala namusaba emitwalo 3. Kati bw'abeera nga yasaba bano ate tetumanyi balala bameka basabye wabula tugenda kubeera nabo tubalaba mu maaso awo. Omwana ono saamuzeemu nakutte screenshot eno nga bw'ogiraba gisembeze Umaru bagirabe bulungi. Simanyi oba banaagiraba ate ngenda kubeera nnyongero gibateerako. Nakutte screenshot eno nga bw'ogiraba nengikwata nengisindikira omwana omulenzi David International nenjimuweereza ne muterako ne ka voice note akamugamba nti muganda wange bwoba oli brand ng'olina emizannyo gy'ozannya kyekiseera ate obeere ng'okola ki ng'ogikomya otherwise yeno message gye nakoze eki gye nafunye. So kati obubaka obwavudde okuva ewa David International yagambye n'agamba munnaye Adija nali ndi awo ngenda okulaba omwana ku TikTok azze live. Atandise okuntaginga mu live, atandise okunnyonnyola abantu nganze bwe nabba ssente ze ez'omulimu yampa komishoni amufunire omulimu omwana ali mu Abu Dhabi. So kati kyali wange ng'agiraba ng'akola ki ng'agendayo ku kitimba ng'amuyingira mu kaboxi ng'amugamba nze David International mumanyi ngenda kukola ki mukutuusaako ng'amugyamu information eno gye ngenda okubeera ate nga nkuteerako olunaku olwaleero. Ngenda mukabox kachali wange nga mugamba munange bwoba olina emizannyo gy'ozannya kyekiseera obeere ng'ogijjawo kuba bw'obeera ozimbye brand kibeera kirungi n'okola ki nobeera ng'oli straight. E Dubai tukimanyi buli omu yeeyiiya, abantu bangi mweyiiya. Omuntu otunda ebitengotengo, omulala atunda simanya bu sweeties, simanya biki, mutunze obuwuzi obw'enjawulo omuleese ebintu by'abasawo e Uganda e Dubai byonna kuba kweyiiya whereby it is okay. Naye tozanyira mu ssente za muntu. If you want money, deliver service. Oshegeera omuntu omuggyeko ssente oyagala kumufunira mulimu bwe guba teguliiwo otwala zaaki banaye mweswaza bagenda badipootingira bwereere. Oshegeera n'ekyokulala ekisinga okunuma kulwaki nze nembeera nga mbawaamusha eno kwe kuzanyira ku linnya ly'omuntu. Lwaki obeera ozanyira ku linnya ly'omuntu? TikTok eno emenya okuzimba. Oshegeera obbira mu linnya lya Adija Kigozi, obbira mu linnya lya David International, obbira mu linnya ly'omuntu yenna. Omuntu azimbye erinnya lye tomanyi gyali gwe gulabanga omuzannyo bambi it is not good. Nange we nali ntandika ekintu kino kyantuukako mujjukira olutalo lwali ku Facebook yange abaana bagamba nti be ba Adija Kigozi bafunira abantu emirimu e Dubai nga bali ssente z'abantu. So bwe naze mu kaboxi kachali wange ne munnyonnyolamu era namuweereza screenshot eyo nga bw'ogirabye. David International nangamba nti nange nali ndi waneeno ng'omwana ono nga ali ku live ali mu kumpisaamu eggaali nga bwe nabba ssente ne simufunira mulimu. Kyali wange n'amulaba n'amugjayo n'amuzza mu inbox ye ne boogera n'amugamba ngenda kutuusa ewa David International. Kati ze zineno zi audios guy mwabadde abbira abaana ze yakola ki ze yasindika. Ekisokera ddala David International tayogera Luzungu. Kino fenna tukimanyi David International tayogera Luzungu. So kati gwe omubbi ye mistake gye wasooka okukola kubanga David International tayogera Luzungu. Kyakubiri amaloboozi gammwe gaawukana. Eddoboozi lya David International tugenda kuliwulira
n'eddoboozi lyono omuvubuka tugenda ndiwulira. Profile picture ya David International eriko baby we gwe baakazaala ate ono Guy profile ye eriko passport eya Uganda eya blue era nga eno ye namba ye gy'akozesa ey'e Dubai. Mwasikamingira abantu n'akusindikira message tateekako kifaananyi kye ate nga bagayi bwe bati aboogera bwe bati batera kuba balungi batera kubeera handsome kubanga engeri yokka Gayo bwedda gy'ayogera yadde ng'obwedda ali rude ng'omuwulira nti alabika wa luzungu yasomako naye ng'ate ndowooza muyiribi. So kati ezimu ku gundi ku messages ze yansindikidde ndowooza eyasoose. Hello Mukulu. Okay, like tell me what do you want exactly? Chisho yagala exactly. You want the job or you want me? Brothers, I want you to stay focused. You want the job or you want me? And how am I going to reach you? Bobo yagala omulimu, then speak to me. Bobango yagala kulaba nze, don't speak to me because I'm always in the field. I have lots to do. You get? Ate eno ku Dubai Marina the hiring balina emirimu gy'abakyala Dubai Marina. Senga nekisoboka leero nenfuna empapula ze byonna nembiteekayo lumu kiba kikola. Era akasente ke kamu $45. Senga leero osobola okunfunira empapula ze nabyo n'obintuusako leero nabyo nembikolako lumu so that by Saturday oba muba musobola okujja mwenna kiba kikola. So bwe kiba nga okisobola then tukikole tulabe nti Mukama Katonda atuyamba. By Saturday mwena mujje mwenna. Audios nyingi nnyo sina ngeri gye nyiza ziplaying oba zonna nziba playingiremu ku emu nkole ntya umalu nkole ntya nzibateeremu baziwulire njazibaterayo buli omu agende nga aziwuliremu ku emu. So kati gwe omuntu gwe babbyeko omulimu bw'oba wasobodde okunoonya David mu mbeera eno international n'omufuna n'ogenda ne ku live n'omufuna lwaki bwe wali osindika ssente wali tosooka kusookera ddala kufuna David International ye ng'omuntu n'omwekwasiza ssente. Kyakubiri namagamba dda mu Dubai tebatunda mirimu okugyako 20% abantu abalina true connection of which ennaku zino n'okuva covid we yajja kikyali kizibu oshegeera naye mutusibyeko embeera mutandise okwonoona emirimu amanya g'abantu mutandise kwegamba okubbira mu manya g'abantu banaye abafere mwe respecting abafere mwe respecting mwewe ku kitiibwa oshegeera fera ng'oyina engeri yo gy'ofera naye toferera mu linnya lya muntu okitegeera. So kati sagala kubeera nga mbamalira nnyo obudde mala okukwatagana ne David International ansindikira gundi zono Guy aŋŋamba nti nomubbi ekituufu kiri nti nabadde sikikiriza nti David International yafera ono omuwala. Ekisooka ddira mu lukaga ntono ku David International sente zaalina oba sente zaakola oshegeera sisuubira nga ayinza okugamba omuwala ono nti noleeta nusu bisatu noli aleeta bisatu mwembi mbafunire omulimu. Kyakubiri omuntu akusindikidde message omufera akugamba nti no you want me or you want the job. Now that you want the job just bring in the money, bring your papers nze nkufunire omulimu nkusindikeyo. Bana Dubai si bizimbe nsiba nga mbagamba buli kanaku wano ku channel yensonga ku lwaki tuyina eno channel eberenge babangula mutegeere Dubai kiki oshegeera. Naye kati omuntu akugambye nti tojja kundaba tempereza ssente ku lwaki abafunira abantu emirimu babeera ne office lwaki toyagala nzijeko mu office gy'okolera ndaba emirimu gy'olina egy'abaana oshegeera. So kati to reaching out ku David International I mean in reaching out anyinyonyolamu ansindikira audio zono Guy ansindikira namba yono Guy era wenjogerera ndoza ngo omusango guli ku poliisi. So kati ndowooza katumufuneko tutegeere embeera nga bwetambula. Adija nkomyewo so se kano ka police station kana kaini wano wansi mu terminal ne bampa advice ngende ku goni ku naifu oba ku Malaka bat so nengenda ku naifu weda jendi
naye nga nafuna audio lwali lwa mukaaga kyali wangoyo ngozanya naye firimu Oscar yampereza audio David kuliko omwana yabadde kiro ku live ng'ali kusabula ng'agamba watwala sente ze n'omulimbo omulimo n'oba blockinga mutuufu Adija sooka owuliriza ekintu ng'ekyo ng'oggyeko omuntu okuba nti oba bamusindise nze David nga bwondaba nzibe sente z'omwana okitegeera ne mugamba nkolera ekintu kimu bw'oba asobodde omujja ku live ne mudda mu kabokisi ne mwogera mugamba akusindikira information gye badde bacommunicatinga ye ne gwayita David International okitegeera ku kintu kitumaze nze mbadde nkola live buli Friday Thursday since last year okuva omwezi ogwokusatu nga twogerako ebyo ebintu bannaaye omuntu anoonya omulimu at least yita mu company okitegeera tukoze ogwaffe abaana basinga babeera ku live kono bagamba bw'oba onoonya omulimu at least yita mu company bwe naaba ekubbi kyangwira ne poliisi okusinza ku information gyenjja ku poliisi gyengenda okukugamba kyangwira ne poliisi okunoonyereza oba ddala wasindika sente naye sente oziwadde omuntu tonsisinkanangako abuddabi wano kumpi okutuuka e Dubai ddira mu nkaga jjangu nsisinkane gweoba olowooza nze oba olowooza nkola bwa agent jjangu nsisinkane empa sente zinkwase naye omuntu tomulabangako sente azikusabira ku pisito naawe n'ozisindika tuzze tubyogera banneemwewala abafeere b'e Dubai naye nga tebawulira kati wuliriza eddoboozi eryo si lyange ompuliriza eddoboozi mulimu n'eddoboozi ly'akalenzi akalinga akato akalyoka okusindikayo oyo omuwala mbu sisita wange naye anoonya mulimu yali abeddeko wano omuntu ng'ali obeddeko wano ddala kituufu kyasobola okufeekingibwa nti ogula omulimu like seriously omuwala takomye okwo agenda agamba buli muntu David nga bwe yamubba can you imagine David International yanziba nambulokinga kyokka ng'omuntu gali ayogera naye mulala. That's why police engambye ekintu waliwo musajja kyakonyeko nangamba omuntu oyo waaba akireyiminga nti wamubba agende ku police ne information eno era n'omuntu aliyo mu comment ng'awuliriza genda ku police ng'olina information ya sente receipts z'oba osindikiddeko oyo omuntu gw'okireyiminga nti yakubba enamba z'essimu ID ye kuba bino ebintu birimu emitendera tomala gasindikira muntu sente nga tomumanyi poliisi yo bwetu bwekisitatinga that's why nti bw'osindikira omuntu sente n'ogenda ku poliisi n'okiraiminga nti nasindikidde omuntu sente nga ngula omulimu ogwo musango naawe osobola okusasula eyo era ebeera fine musajja kyaŋŋambye oba ofunye nti w'osindikira omuntu sente n'ogenda ku poliisi n'okiraiminga nti nasindikidde international sente nga tolina for example nti obadde ogula mulimu ogwo musango gukubya ne fine naye bw'oba olina information omuntu oyo akwatibwa era amagezi gemakugenda ku poliisi kuva last year mu mwezi ogwokusatu nakolanga live buli lwakuna n'olwokutaano nga bino ebintu tubyogera bannaye at least genda mu kampani gye tumanyi okitegera kuba mbadde omu ku abo abagamba nti genda mu kampani gye tumanyi bwe naaba ekubbye tujja kukwasiganyizaako bakuddize sente zo because wano tubeera ku ddungu tumanyi ennaku gye tuyitamu abantu abamu bali wano tebakola Adija tutuuyana okitegera n'okola ng'oli mulwadde naye omuntu okkeera ku makya ate natandika okuzanyira ku linnya lyo nti gundi yanziba ate nga bbiddwa muntu mulala okitegera tuzze tuwoninga abaana since last year buli muntu gwendaba ababeera ku live abamu ng'oggyeko bino just nti oli agenze ku live naye abamu nga bali ku kintu kya wano ku kyamirimu era oli agamba banaye mwewala abafeere bangi tewali atakimanyi naye sitiru abaana tebawulira Adija kati kwene essaawa nze njagala tusitukire wamu buli
buli muntu abadde tannabuuka nti abafere gye bali oba nga ye agamba tebaliiyo bannaye abafere gye bali e Dubai. Naye tubasaba abafere mugenda kukwatibwa naye mwewala okukozesa amannya kuba gwe musango nagwo. Mwewala okukozesa amannya g'abantu okweteeka mu kifaananyi ekirala. Kati Adija mbadde wano bampeereza ka vidiyo ngenda kakuweereza. Waliwo omuvubuka abadde abbira basimanya bibbi ekibiki ngenda kakulaga okalabe nga nayabbira mu linnya lya kampani ng'ono boolaba bawadde abbira mu linnya lyange neera Bamukute oba onfuna Bamukute. So kati omuntu ajja kuvayo akulimbelimbe nti oba yaviyeeta oba ye Derek wa radio oba ye Muna oba ye International akubbe ate abo abantu abo ababba ffe batuyita basiru because akulaba ng'olina following n'agamba kale lengera ono omusiru okitegeera akawunti weeri tasobola gikozesa bo ne batekinga advantage nga balowooza nti ffe tuli basiru bannanyini akawunti oba tasobola kubbirako bantu ssente. Njagala nkuwa example na managing account ya Muna ng'ennamba y'essimu eriyo yange nga ndisiivinga message Adija ng'abaana obalaba bali ku kisenge olina kugamba nsobola okukuwa ssente bweziti nfunire omulimu ng'amanyi ayogera ne Muna okitegeera naye saaba replyinganga because namanya kano kaba kabonero kabi oli atandika enkeera agambe Muna yanzibye because oli ajagamba Muna yanzibye namba yagijja ku Facebook okitegeera nante ngeye namba Muna si yabaddamu message soka weewuunye wesaasobola taking advantage ng'eyo singa nali mubbi wesaasobola taking advantage ng'eyo abantu basindika message 300 500 800 ng'abantu banjawulo. Era kuno okulabula kugenda abavubuka b'e Dubai wemba temwagala kukola bagenda badipootinga babazeeyo e Kampala okusinziira ku information. Kino trust me bw'oba omanyi wajja kukola ne weetandika okwesibya mu mirimu egyo simanya networking simanya biki bane bagenda bakwata maybe omwo muli bagagga nga gwano just obadde ojja wano okutumalira bumalizi budde n'abamu tuli wano olw'ekigendererwa okitegeera mulekerawo fakinga abantu mulekera offendingisa abantu life yaabo abaana abamu bali ku kisenge sijja banenya banoonya mirimu okitegeera ne naawe anoonya omulimu teekamu kati lisiti ku sensi ng'onoonya omulimu omanye nti omulimu sigenda kugula muguleyi okitegeera bwenavubuka bwano olaba batigomya ffe abaluddewo olina omukubira esimu nagamba ngenda kuddamu kkubiri okitegeera oyinza okugamba David nyamba onkubire kuno omuntu ono simufere n'omukubira ng'omuntu takwala n'omuganda emu lwaki temweyiga kati weyo yakubidde mu linnya lyange. So nziguddewo keesi ajjukira bw'otuukayo ku poliisi bakuwa waliwo eno gundi website www.criminal.ae. So eyo department ekolagana na bya networking byonna bino ebyokubbirako online biki era nga bagiyita SPC yebikolako. So gye bansindise nengera nenzigulawo keesi then netumala netwogera buli kimu kuba bambuuzizza kyatandise kitya like details zonna nenzibawa oli abadde abba ssente bamusindikira ssente then wamala nga abulokinga yefuula nti afunira abantu takomye ku ekyo ate yeyambisizza erinnya lyange okitegeera yeyambisizza yeefudde ekirala. So ogwo musango whereby bagenda bba bakola investigation zaabwe. Twede tulinako namba ya simu enamba oba ya Etisalat. So enamba ya simu jukira wabeerawo okwo ku process naye nga tewali muntu atasobola kukwatibwa wano gwe kyoba omanya taliwo okusinziira ku information gyenfunye. N'ekirala omuwala akirayiminga omubbako ssente bw'aba ayina information emala manyi buli obukwakulize bubiri bw'aba ayina information emala agenda ku poliisi n'awaayo eyo information omuntu akwatibwa. Wabula obuzibu obukirimu jukira ebyano bya makooti singa omuntu oyo omukwata for example nga bw'anajja n'ankwata nze International omutuufu
okuntuusa mu kkooti ng'ate obujulizi bwalina nga zino audio zino zolaba ku eyo lisiti ze twakuweereza ezo oli amugamba birala eddowoozi si lyange ate nagwo musango okitegeera. That's why wane Dubai tokkirizibwa kugula mulimo musango. Ebiera bituze tubigamba abaana neera tebawulira. So ebisigadde nze mbikwasiza poliisi kekola okunoonyereza kwayo balabe nkwata gye bagenda okukwatamu omulenzi because boogedde n'okukyogera nti ayinza okuba yeeyambisa ennamba y'essimu for example Emirates side ey'omuntu omulala. So waliwo awo process gye bajja okuteekinga ningeera abeera wakwatibwa. So nkomekereza nga ngamba buli muntu ali eyo banene woba oli ku kisenge otya tobeera too much excited kuwaayo sente zo bannaye akasente katumenya okitegeera nga bw'onoonyeza David International kweno speed ey'okuba nti bali like bakubbye okakasiza nti bakubbye nonoonya osobodde okunfuna lwaki tonoonya wali mu kaseera akazigizigi ng'osindikayo sente. Jukira osindikidde Shamiravu, osindikidde Heaven, osindikidde Alija Kigozi, osindikidde ani onfunye omutuufu nga bamaze okubba kiki tonoonyeza nga tebannakubba n'ogamba bannaye noonya David njagala muwa sente za mulimu zino munoonya muwe sente z'omulimu zino lwaki teyakikola mu kusooka. Can you imagine? So ogamba ogenda betunamu ebintu byensi bino bitandise okutwemazaamu naye nga ababbire Dubai bannaye abantu abamu beenoonyeza ebizibu. Ababbire Dubai deportation yammwe ndowooza mugyeerinde kyenyinza obbagamba okusinziira ku information gyenfunye. Adi ajja kuba nkuwa update yes because nzirayo ku Tuesday. Update yonna gye naaba nfunye ku bwandijuka abasiraidi balina okuddamu okukolaki okunkobera gye ngenda okuba nga nfunye nga nfunawo nja kuba nkuwa update. Mwana twakoowa ababbi twakoowa tekati ekirimu n'okunzisira erinnya kitegeera babbi ebyabwe naye nga tubateeka mu bantu balala batusirika abasinga like balowooza akawunti yo yalabika takyaliyo nsobola gibbiramu kitegeera. So nja kuba nkuwa update just in case waliwo ekituuseewo balina okukwatibwa. Okay, bannange ndooza mubiwuliddeyo n'omukulu David International ate nga bambi obwedda ayogeza nnaku era olwafunye bwe nti information namukubiriddewo akasimu zi WhatsApp ne ziruma ne musindikira zi screenshot ne mugaa kyali wange soko jjeko wano olabe kye kigenda maaso bw'obeera olina erinnya olina emizannyo egimu gy'otasobola zanya. Tukimanyi bulungi Dubai nti n'emizannyo mingi mwenna muzanya emizannyo naye kweggamba if you want money deliver service kino nkiddamu oyagala sente deliver service at least omuntu muweeyo ekitengotenge ekyekicupuli naye tojjako muntu sente ate notabeerako nakyo muwa ate notaresponding ate nomblocking oshegeera nzawe obusungu we bunkwatira kati mwabaana bali ku visit visa lwaki temuyina magezi. Bino ebintu tubyogera buli kanaku tubagamba mulabe ebintu ebibagasa bye mugenda okwetaaga in the future ng'ogenze Dubai temwagala bbira bambeerako ko nenjasama ne munvuma ne mbabulira information egenda maaso Dubai omulimu ogufunda ote ne mulowooza nti oba ndi mulalu okitegeera ate wemumala ne mujja inbox zaffe nga mukaaba amaziga. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusemba okufuna message egamba nti gundi yanzibyeko omulimu siina muntu yenna gwe ngenda kukolera video siina muntu yenna gwe ngenda kwogerako ku nsonga z'omulimu nti ate bakufeze kubanga nsubira eno video naawe agiraba osobola ogisharingira omuntu yenna oba kyaliwo oba ani oba sistawo n'abeera ate ng'akola ki ng'ategeera exactly kiki kyalina okubeera ng'ategeera. Abaana bali ku visit visa Dubai tebatundayo mirimu ekisookera ddala Bannayuganda tuli very lazy. Wembagambira lwaki tuli very lazy we wano omuntu omugamba n'omugamba nti funa passport ofuna ticket ojja Dubai ku visit visa wenoonyeza omulimu n'atya kulwakubanga ayagala biwedde nsinze njagala genda mu company nsanga omulimu nga already bagumpadde dda nga bagukuwadde dda batya oshegeera kino kye bayita haso omuntu okutuyanira future kera ku makya gende Dubai ku visit noonya bed space otandika okunoonya omulimu naye otuuse Dubai nti ate munange ennyambo nguzeeyo omulimu kati abo be mugulako emirimu mulowooza jjo bagimeza ku miti oshegeera
Kyenina okubabuulira mwenna abandaba olunaku olwaleero wano ku HK Media sigirangako mweno Tony by the way. Kirabika ndowooza guno mulundi gulinga gwakubiri eva mba nsipayiringa naye olaba ntaddeko face eri serious omanya kyenjogerako kiri fucking serious oshegeera so kati gwe wena alaba HK Media oli Dubai oli ku visit visa onzisa message nyamba ate simanyanga connectingeko ku muntu atunda omulimu nange ndowooza nyetandike butandisi kulya ssente zammwe musoke muddemu amagezi Anyways, sagala kubeerawo nga ntuukawo naye nsuubira message mugifunye ensonga za David International zikyeyongererayo ddala maaso investigations zikyagenda maaso twagala okumanya muntu kyono eyabba omwana omuwala ne muganda we n'ababbako ssente mbuna abanoonyeza mirimu ennamba y'essimu abagimanyi mugenda kugitubuulira eri +971 50 158 44 80 ono ye mufere ayeteekako erinnya lya David International era nga agamba bana nti anoonyeza abantu emirimu alidde ssente z'abantu nnyingi ng'ayita mu linnya lya munne bambi ekyo ekintu kibi okitegeera ekyo ekintu kibi ate banaye muzanye naye temuzanyira mu ssente z'abantu temumanyi bantu bye bayitamu kugenda Dubai temubimanyi Dubai wali eri kumpi naye okugendayo abantu tebakwagaliza kugendayo ate nga it is just 6 hours okugenda Dubai kumpi nnyo omuntu agenze Dubai nze ngamba singa natakyawalanibwa wansi singa takyawalanibwa binene abantu bye bawalana bannaabwe ne babaloga ne babasula eddalu singa takyawalanibwa oshegeera omuntu agenze Dubai yetegane bamuleka n'agenda Dubai ne yeeyiya musigalire okuwalana bali eri abantu abali mu nsi endala ezaakulakula nedda gye bafuna obukadde n'obukadde bwa ssente naye kati omwana akola cleaning afuna emitwalo 9 omugase omuliko omuwala n'okuva obufi omwogerera amafukulo olw'okuba omulabe ku Burj Khalifa omuntu bw'aba akola kitegeeza talina kulya ku ssente banaye leero nnyinza osulawo kubanga ate omuliro nina mungi n'obusungu naye kambalekere waneeno bakwano mwebale nnyo okubeera nga mulaba HK Media n'okututekamu obwesigwa ne mubeera nga mutufollowinga on all our social media handles. Yenze Hadija Kigozi ku YouTube, ku Facebook, ku Instagram, ku Twitter, ku TikTok. Buli wamu ononya bunonya Hadija Kigozi ate nobeera nga onfollowinga ko. Follow yo really engasa nnyo mukwano. Follow yo engasiza ddala. Poza tenga aba Speed Express Tours and Travels. Company yokka yakakasibwa mu bintu by'okutambuza abantu mu buli kitundu ky'eggwanga. Ye to empowering ate nawe show n'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwa. Mpoza tenga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy we bali nnyo okubeera nga bakubangula ofuuke barista atukiridde. Mbera HK Media Hadija Kigozi, see you again.